Kisokera ddala ku Lwokuna lwa wiiki eno gali mazaalibwa ge. Era twali mu rehearsal abaana be ne bajja ne cake ne tugisala okubeera nga ajjukirwa. Yes. Kakati ceasefire agwe muzannyo. Omuzannyo ogwo Kato Lubwama nga tannafa ye yali nannyini gwo. Ye yali alese ekirowoozo kya ceasefire. Kati bwe yafa olwedde rehearsal zaali zagenda dda maaso nga zikolebwa naye bwe yafa baasigalawo ne bagamba omuzannyo gwe yali agutaddemu ebiseera bingi katugutwale mu maaso katugutwale ku level endala bwatyo big events n'ayingiramu n'abeera nga ekivvulu kino akikola ki akitegeka akyagasse ba artists oba ba actors ne ba actress bangi okuva mu groups ez'enjawulo abatono bensobola okubuulirako Mwami Senkubuge Mwali, Andrew Benon Kibuka, Sam Bagendo okuva mu The Ebons, Mwami Abe Mtubi okuva mu Afro Talent, John Segawa ye producer, Nze Mwendi okuva mu Aromatic Entertainment, Omombeja Vanungi Mwali, ani omulala ogwe nsobola okubulirako bangi abalimu Male Musa bangi okuva mu groups ez'enjawulo. Tugenda kubeera nga tuzannya omuzannyo ceasefire ku Serena Hotel enaku z'omwezi nga 27 ejja kubeera Sunday. Ne waliwo big agenze maaso n'okubeera nga atunda tickets tables mu bantu ab'enjawulo mu bitongole by'enjawulo era nga bw'atyo yatukako bannaffe aba Arapex ne bagula table ne bagula ne tickets 5. Akasente ako yali Mwami Kato Lubwama okuzzako Kemabega yalina theatre Royal Theatre ku Martin Road naye nga bw'omanyi byagenda bitasimanya ettaka simanya liizi lelelelelelele nemenyebwa naye yali n'ekirowoozo okuddamu okuzimba theatre yemu kati abamu kwabo abawaayo baagala ekirowoozo kye kibeere nga kiteekebwa mu nkola kibeere nga kikolebwa bulungi naye oyo gwe mulaba ku screen ye muvubuka eyamuvuganga Julius omuvubuka eyamuvuganga alina byatunyonnyola ye yali driver we era ne lunaku lwe yafa ye yamuddusa mu ddwaliro actually yakutuuka waali yes kati alina byannyonnyola ku nsonga ya honorable bino bye bagambanga nti mu parliament mumpendye bwe naddayo nammwe muliye wali kale soko otwa ku Julius oyo nga nnyonnyola ate oluvannyuma ojja tuwa bannaffe ba Arapex mu drone tawaliwo n'akubandu oluntu wuno bamutwala mu drone. Ugandans, you are living a very stupid life. Very stupid life. Wabawaayo babafuge kababeere mu life yaabwe ey'abasiru. Uganda munana mugala ne okutegera ensi yammwe collectively. Tosobola kunoga bibala. You know why kunoga bibala ebirungi because you are jealous. Ogenda okulaba ogitandika but jealousy is like a boomerang. Is that what? A boomerang. 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 Do you know boomerang? I don't use. I can't sound like you sound. It's a boomerang. Yeah, that is because you have been in UK. You grow up in good schools. They taught you very good English, so you think that everybody will speak your accent. How silly you are. Kolera gwomanya abantu bakeerange wake wa Kato Lubwama Seimo nga basaba ssente. Nga basaba ssente tewali muluka guli mu Lubaga South gwe tutaagaba mu bintu. Okuviira ddala ku piki, amagaali, engano, jalo, zino fulampeni, buno obukotta, bulangiti, abakadde twabawanga bulangiti. Kati omanyi nekyasinga omunyiiza bambi, alina lweyanga Julius, twali mu kalulu, kana akasembe, nangana ye, abantu ba dunia nga tebasiima. Omwana, waliwo omwana awo mu Ndeeba gwe yawa piki. Omwana nga ku piki ye gye yamuwa
nga kwasinziira n'amuvuma. That's you know, people are telling me, Kato, you are a very bad person. You don't like Bobi Wine. You abuse Bobi Wine. But that is me. I don't like him. Abantu bayida abantu tebamanyi mutima gwa Kato. Kato ye muntu eyalinga teyeemulisa. Twayitanga media buli lwe yagabanga ebintu. Era yakaaba kuwolo nga ngambye ekintu ekyo. Nangamba naye ddala abantu balisiima ddi. Kyamuluma nnyo. Era n'alayira awo wennyini n'angamba. Okay, bye bigambo bya Julius. Arapex yawaddeyo obusawo 5 obwa sementi okubeera nga buyambako ku nteekateeka za Kato Lubwama. Babuweereddeyo wali mu press conference yabaddeyo ekwatagana ku muzannyo gwa ceasefire and all that. Atoko batuweeko nabo. Amannya Sarah Sebugwawo